Andi bulungi ogamba otya nnyo? Obulamu bulungi, tewali buzibu. Ya abatulaga ku telefayina amanya n'eddoboozi nze Kavuma Dauda, founder Inspire Ghetto Kids, bamanyiddwa nga ba Ghetto Kids. Ghetto Kids twatandika okubeera serious mu 2013 oluvannyuma ya mu 2013 naye nga way back twali tujja mpolampola naye nga tutinakifuukira ddala serious. Twatandika n'abaana baali basatu and then nengenda nga ngattako abaana mpolampola ne tuweza. Natandika ne Sempijja, omugenzi Sempijja Alex, netandika ne waliwo Sylvia and then Halima, then nengenda nga ngattakawo abasigadde Ada, Patricia n'abalala. Patricia joininga olunaku lwe twakola akavidiyo ka City Alos. Patricia we yajoiningira olunaku lwe twakola City Alos kuba nagenda kusomera okusomesa Patricia gy'asomesa ng'olumu amisinga okusoma nemubuuza wande nemugamba waki omisinga leero n'osoma enkya n'otasoma. Kati naŋŋamba bazadde bange tebalina school fees, tebalina ssente zisasula school fees, so ensonga lwaki nyina baganda bange olumu leero asoma nange nensoma. Nemugamba naye nsobola bwe mba nga nkugase mu Ghetto Kids sobola okufunira school fees nobanga tomisinga kukola ki kusoma. So we yajoininga Ghetto Kids nenjogera ne bazadde be ne bamumpa yatandika kuba nga aveeyo Kawempe kuba namusangeyo Kawempe ng'ave Kawempe ne bamuteeka ku boda ne muleeta e Makindye n'addayo ku buli weekend then tuka time n'abeera nagira ddala ewaka. Natandika okubeera ne Patricia yali around P2. There was a P2 P1 around there. Paka kati. So kino ekirowoozo kijjawa ekitandika organization ya ekirowoozo ekyo nakifuna nali nkyali muto cause nze taata wange yafa ndi around nalina emyaka nga 8-7 watyo. Taata wange naafa nga ku family yaffe ennene nva mu baana kuba family yaffe erimu abaana nga 30 gojeka abaafa ne tusigaza nga 26 watyo. Then bamaama mukaaga. So kati omuzadde waafa oba omanyawo ekiddira nga family ennene ate nga yali atuyamba. So nengenda ku street okwo bwe nafunira omwami yannyambako awo Egombe ku kisaawe nampa omukisa olw'omupiira nensoma kuva primary P7 paka P7 na connection ku muntu omulala nensoma secondary, then secondary na applying for Kibuli PTC nengenda nensoma obusomesa. Then kati nasubiza nti Gombe Mutambala eyo kati then bwe navaayo nengenda teaching professional nengenda musomerawo eri Makindye nabisalo mu ghetto nesanga abaana bali balemeddwa osasula bena joining kati nefunayo kati nemba training abaana naye bali balemeddwa osasula PRE examination bali abaana nga basatu kati nemba training akasikiti netugenda ku street nemba tutukinga mu kasente. Then kati esozo omuto yatusangira esozo omuto oyo kati natugamba enditsikona waliwo ka audition naye bwe muyita mugenda performing enambole ku show za WBS ezaliwo ebiseera ebyo ez'abaana kati ne tuyitamu ku audition ne tugenda enambole ayali awangula nga atwala embuzi kati ne tuwangula embuzi ne tugitonda nefuna gundi y'abaana oyo Piero ne tusasula kati nefuna muli nengamba idea kitegeza nsobola okukozesa dance nenyamba abaana batalina mu asirizi kati idea kyatandika netandika training nga abaana obusikiti nga ndi mu ssomero awo mu 2010 nga ndi mu ssomero nga nkikola naye by then nga tugiyita MDD nga tugiyita Ghetto Kids nga tugiyita MDD kati tegenda nga mitwala mpola paka we twakolera ki City Alos awo nefuuka Ghetto Kids. Utogera City Alos tulaba mu Ghetto Kids mukyusa muti erinya Ghetto Kids odiza mu preference Ghetto Kids kati we twava mu MDD olwabali abaana n'ebintu byetukola ebisatu music dance and drama nenjituuma triplets. Then afterwards bwe twakola City Alos
kati nga tugikoledde like twali mu ghetto and these kids come from the ghetto. Then Frank ajja yateekako Ghetto Kids dancing. Osegera kati linnya eryo abaana bava mu ghetto ne likwata bwe lityo. Okay. Yeah, twatandika wangula awards mu 2016. 2015 twatandika kuwangula award ya soka. Award yaffe ya soka yava USA bagita African Entertainment Awards. Then tuddamu netufuna omwaka gwe gumu award bagita BEFTA okuva UK. Then 2017 twafuna award ezisinga obungi. Twafuna ya High People Award yasoka eddala okuva Uganda. Awo netufuna award endala okuva USA. Netufuna USA twafuna awards nyingi, ne Uganda tufuna awards zawo nyingi ezisinga twazifuna 2017. Yeah, awards ezisinga. So ojo kufuna abana lokotwa omulembe gwa Patricia bulingo ogwavaawo abamu kyasula. Yeah. Naye okyayinawo gino emiji gy'emito giwakale. Yeah, kati ba Patricia bwetukola unforgettable ne French Montana wetwagenda twafuna ogwo omukisa twagenda eweeru. Kati nendaba nga nfunye chance abaana abamu nga olaba Money King, Isaac, Ada nengamba abaana abamu kamba we chance kwa kati abaana abamu okusoma kwabwe kwali si kulungi. Kati nengamba wagenze mu US kamwe chance. Kati nempa Isaac ne twabiteesako ne abaana bona tugamba nti kati soke tulekeyo ko bano tubawo omukisa twabe banatambuza batyo obulamu. So nempa Isaac, Money King, Ada, then afterwards Kokode agenda afterwards. Ebyo bya bulimba twatula abaana abera twalonda okusinziira mu mitendera. Netugamba nti Isaac yali awanvu wa nnyo ng'akula nnyo ng'alese banne ate nga n'okusoma amagezi gali maki matono. Netugamba Isaac sigala because of that. Then ngamba Money King namujja ku street oyo ye street mwana wa street nnyo. Kati yewe yabera ngene Uganda ngafuluma nadigena munju omwezi gumu nagumala ku street omwezi omwana nabere waka nadda bwatu. Kati nganda bajja kono n'abasigadde bajala bangaki nengamba Money King ono ate yali ayimba buyimbi nga dance yasinga tutwala ebweru. Nengamba wafunye omukisa guno nagenda ebweru guyinza obutaddamu kukola ki kufuna. Money King naye netumukola ki netumutalo ekyo. Then Ada era naye twatula tubadde nga tulita mitendera kati gwegenda kati gwegera yani bana basigadde the ulugo but gibadde miki mitendera. So mubana be watandika nabo kati wasigazawo Patricia. Yeah, batandika nabo kubanga omwana waweza 18 yakizis afuluma. So kati right now inawo Patricia Nyangoma, then waliwo Ronnie ya running social media manager wa Ghetto Kids wetambula na everywhere, and then omulala Fred ya boy yati ye yagala kukola ki kuyimba. So kati naye ayimba ebintu bye era wali nyina abantu bangi abankwasizako mu kutraininga abaana ba choreographer abenjawulo yabangi bawerako omuli Chamuka, Matthew, Esther, Wembley, Josh, bangi besasobola kumenya Duxi, DMX, there are many. So kati nze bwendaba omuntu alina ekyenjawulo ngamba ono alinamu ekyenjawulo kintrainingireko ku baana bano kino kinkolere segera buli oma kuba choreographer buli omwana kyamanya ekyaki ekyenjawulo yakati nze just mbeerawo ne ngamba kino kigwa mu category yaffe kwasagala kuvamu gundi yaffe dance gundi yaffe gye tujine kuba ffe twagala nnyo okola afro house ne comic omuntu nga bw'aba ozina olaba omuntu anyumirwa si kuzina buzinyi wabute omuntu anyumirwa kati usaga bamanga tetuva mu category kyenyiwa okulaba. Engendo nyingi zemutambudde. Yeah. Yeah, stage eno etuwadde ekintu nze nabadde sikisuubira. Britain has got talent. Tesobola okukola ekintu ekyenjawulo to this extent. Naye kama mulungi yakikoze nti people have appreciated naddala Uganda. Abantu beberu babadde batu appreciating. That's okay. Bana be Kenya. Naye Ugandans babadde tebatu appreciating ngako nga guno mukwano gwe batulaze. So kitegeeza nti kyanjawulo nnyo bakyagadde. Abaana engeri gye ba performance mu yabadde yanjawulo nga omuntu bw'alaba video bw'akola comment agikola okuva ku mutima
nga yalabye kyayagala nti yes that's it. So kyekyenjawulo ekiriwo nti nno ate kyagenze viral worldwide nti eno stage yansi yonna abantu banyirowooza babiraba. So kitegeeza nti kyanjawulo eri bano abaana ate stage ne bano abaana abatonga bo. This is not an award. It is kuwangula sente. So golden buzz eyo ekutwala direct ku semi-finals. Kati abantu abasigadde bakyali eri twabaleseyo bakyayita mu bukunguntu obw'enjawulo but ffe twagenze direct ku semi-final. So kitegeeza nti bwe tuva ku semi-final tugenda ku final. Kisegere bwe tuva ogumutenda tugenda ku final. So bwe tuwangula bawangula emitwalo 5 eja pound. So nti Mukama manyi Allah ajja tuyamba tubaye nga tuwa concentrating n'asobola ki n'asoma. So nayisobola mujja mu bibuuzo ate ng'ekitunizirizza ffe kugenda ku ssomero. Kati ate mujje ku ssomero mutwale mu mazina nayisobola kukatinga wakati ng'ali ku final examination zize. So that's why ate kati n'ekirala nti tosobola tutwala nnyangoma kuba age group batekola ki tekwatagana. Kati nasalawo nti asigale ng'azina dance until ye wana tukatayo na exiting anenga kati asigala akola bibye ng'omuntu ngezako mu branding ngaki nga Patricia but ali mu Ghetto Kids still. Talking about her life. Yeah, Patricia badde mugonvu Mukama mulungi right now. Agenza kuba ku matu. Just manyi gata nafuna naye nga ali fine. Twakola endoscope. Ne basanga nga ina akantu akajikajanga kazimba. So naye bamuweddagala. Tujja kuddayo review after 1 month. Yeah, nabiraba. Yeah, nsinga omuzadde according to social media ya Uganda tekinuma because muna Uganda buli omali suppose okwogera kyayagala buli muntu ayogera kyayagala mu ngabo ayagala because ali free. Uganda is a free country. Olaba ne president owafuga so gamba sagala kera lunakuddamu kulaba muntu anjogerako bamwogerako what of Patricia. So tebyandya sibinaako buzibu as long as we have nti omuntu wagamba Patricia ali kino proof zijja kuvaayo kino kibeerewo so kyavaayo ali okay. So sina muntu gwasobola provinga yali demba okwegera kyayagala tebinuma ebyo tebindya. Yeah. Of course ng'omwana bikunyiga owulira nga ennaku ekuluma nange binnuma naye sina kyakola. Sisobola genda ntikwate Patricia muteeke wano muteeke wali bannaye kuba amawulire amabi gatambula nnyo amalungi tegakola ki tegatambula. So ebyo tubirekera bantu aba bulijjo yo omuntu gwe olaba nga kituufu ng'okisobola naye manyi omuntu ye amanyi Patricia nga bwali tasobola twala amawulire ago. Ekintu ekyo kyansuseeko ng'omuntu nange sijja kulimba. Nawulidde ekintu nga ayimbe nze njagala agende kule nze njagala asome yeyongereyo. So omuzadde kyasalawo ng'omwana awezezza emyaka 18 kyetugenda nakyo baba kyagala okusoma we keep supporting him baba ayagadde music ffe tukoma kuki ku dance but funa other ways okumuyambako kituba kikoze kisobodde but we are dealing below 18. naye osuubira nti sometimes olwala omuntu agamba nti ayozesa naye anika mu ttaka toyira kukyokutulaba nti onewayayoneseka mu ttaka. Yeah, of course nti kyakatandika obeerawo nti kuba n'abasoose bakokodde ba Freddy baani naye ebiseera most of the time omuntu waaba akuze ng'awezezza emyaka egyetegerera waliwo ebintu byetasobola mukontrolinga nti nga tosobola mugamba nti kati sigala wano kola kino kati kola kino atuuka nga naye alina emiryango gyayagala okukola ki okweggulira. So kati tosobola mukontrolinga omuntu omukulu kiba kizibu nnyo because olina okulaga nti nno 18 wakomye but bwasigala nga akyayagala tumutwalaganye nga under our control twagala tugende mu maaso nakyo because tugezaako kirwana tulabe because abaana bakuliramu fame nti abeera mu limelight anything happening nti bwaddayo ku street wali kigenda ku affecting affe. So twagala kugezaako tulabe nga tukiwanyisa tulabe what can we do okubanga asigala akyasoma amaliriza okusoma tulabe nti alina degree then awo oba osobola okumanya ekiddako ku bulamu bw'omwana naye nga kizibu nnyo ekyokontrolinga ekintu ekyo. Abaana bwayogeddeko Yeah, sure. baana bangi
bato abo kiregeza wetaaga abakozi abalabirira oli musajja olina ebyokukola bingi biriba sente ozijjawa ezisoba ezirabirira abaana bo ezibasomesa ezirabirira abakozi sente zivaawa sente sijja kulima nti no nange ebiseera ebisinga neewuunya hawaika engeri gyenkikolamu wa nange obusente bwenfunanga mu byenkola nze butono so ebiseera ebisinga sente zetuzifuna mu YouTube YouTube videos then performances naye ezo ziba ntono nnyo live concerts then ne dance videos nazo tukuŋŋaanyamu n'ebiseera ebisinga kino ekintu just nkikola mu mbeera nti nkwata amasomero for example okuweerera abaana nkwata amasomero neŋŋamba nti ngenda kuweerera abaana bange nina abaana 18 naye wensasula miliyoni y'abaana bonna 18 so sisasulira omu toto sisasulira nti gwono noono so wensasula 10 kamu oba 5 kagende gwe gwamanyi nti kubonna so togoba mwana wange so bwemala twala omwana ku ssomero lyo ndagaana naye neŋŋamba nja kusasulanga ssente bwenzifuna olumu njazireeta bwenzifuna na advance njazireeta bwenfunako olumu njazireeta so bwento bwenkikola then ne bano abantu abawero wishers omuntu nakuwaayo 2 nakuwaayo 10 nakuleetera emmere nakuleetera kino bwento bwembitambuza bwento bwengezaako kimanaginga mu ssente naye not having a lot of money just engeri kimanagingamu we try our best okufollowing abantu abo kuba abantu abamu era bajja gye tuli ne tufollowinga contact ezo bwe tutyo mpola mpola naye nga omanyi most of the things take long time birwawo for example tubogera no meeting education above all ekata kiteesobola taking a year nga tebanakola bakyalimu evaluating you biki paka batuka time tebagenda kuwa ekyo ekintu so things take time ebimu olisobola okufunayo n'ebintu bisinga ebyo tebiba byamangu it takes time myaka 10 ndaba nga I'll be having a big home a village like a recreation center nga mulimu everything a child needs it's kyendaba mu myaka 5 ndaba nga nja kuba nyamba abaana basukka nga mu 2 nja kuba my target is kuyamba abaana yes nali njagaddeko okuwanika waliwo ekintu ekyali kyontuze nga sina kyakulya waka nga biri amazzi bagibanja babanja amasannyalaze abakozi bammanja so natukako nepulira nga abadde njagala abaana mbasindike buli omu addeyo gye namujja naye nga ate sina gye mbasindika nga wano weewaabwe so nekisigalamu nenguma nali mbifunyeeko ebyo emirundi ndowooza nga ebiri omuzadde n'agamba kati for example omuzadde nga alina omwana n'omuwa n'amutwala mu holiday mukudda n'agamba olabika ofuna ssente nnyingi nze omwana wange tajja kukola ki tadda kujja kuba mumpadde kino okitegera oba nga mpadde kino oba nga okoze ki abazadde abamu nali nfunyeeko one day omwana teyali maama we omwana yali stepfather n'afuukira obuzibu naye nga ate ye omukyala amanyi si taata we nga omwana bwe tuba tugenda okukola ebintu ng'amutwala mu kyalo tuba tugenda okukola kino ng'amutwala eno kati nentuuka time neŋŋamba naye nga mpulira mpanise kwoyo omwana omuzadde paka yajja omukyala naŋŋamba oyo si ye taata w'omwana oyo so taddamu kujja kunona mwana taddamu kukola kino then waliwo incident bwe baali bagenda okunsiba nga bamanyi omwana omu like akozeseddwa ewebak nga ntandika nafulako omwana ne bamutwala mu ddwaliro ne bamala omukebera ne bambunya ku kyalo remember I'm a teacher afunako okusoomozebwa okwo nenswazibwa na at the end of the day ne bafinding out ng'omwana yali fine nga ali Jojo Britain has got talent. Yes. I think she said she's 5 years. Then chance she's not with shorty. She have a covered in confidence. Or you use all your confidence. Or who you kati engeri bana abana jemba funanga bato kati oyo Jojo namufuna alina doze myaka ngejo ebiri so nimufuna so mbera nnyo mukwano gwe mbera nnyo mubulira ebintu byalina okukola okuba nti bw'obeera hano olina okuba ow'enjawulo ng'olinnye ku stage eyo mbagamba nnyo ekintu ekyo making sure nti olunaku lw'ofunye chance eyo gikozese
beera ng'okola everything kyewandikoze omuntu okujjukiranga. So kati ekyo bakirina nti bw'abeera ku stage bw'ati alina okukola ekintu omuntu kyagenda omujjukirako, namugamba abo bantu nga ggwe ekitegeera nti oyo omuntu ate azze kulaba ggwe. So kati kitegeeza ggwe aliwo because wooli. Kati mbateekamu nnyo ekintu ne bafuna confidence eyo nti muto naye ng'olaba ali okay asobola kimakinga. So kibakuliddemu. Yeah. So right now, mwategekede final. Yes. First of all, nsooka nga sinetaaga nsooka beebaza nti mwebale nnyo omukwano gwe mutulaze okuva we twafunye golden buzz eyo, okuva we twakikidde Uganda nga to representing our country. Mwebale nnyo okutulaga kwagala okwo okutabangawo mu bulamu bwaffe oba mulamu bw'abaana abaana. Thank you so much Ugandans na buli muntu yenna, abayimbi, comedians, politicians, buli muntu kinoomu ayakoze post kuba abantu abenjawulo bavudde bembadde sirabangako nga baposting about Ghetto Kids. Kitegeeza kyabasanyusiza. So mwebale nnyo, mwebale ddala. Kyenette twetaaga right now okusaba eri bannayuganda na buli muntu yenna alaba kutuwagira mwongere okusharinga okomentinga ku page zaabwe okulaga nti no Ghetto Kids yamaanyi. So engagement eyo giraga nti Ghetto Kids yamaanyi, bali balabaga nti ekintu kyabwe tukipromote ze kyongedde okweyongera mu Africa. So kitegeeza nti tuba tweyongera okubeerako okuliraana okuwangula finals oba okweyongereza ku final kuba tugenda kusemba final. So obuwagizi bwe mutulaga nti waka kirungi nnyo mukyagala nnyo eri emikisa gyeyongera okuwangula. Yeah.